Kano ke katundu kaffe ak'Obadde Okimanyi mu malindirire. Abantu bangi abakuukuutivu mu nsi muno abazze boogera ebigambo eby'enjawulo nga muno nno mwe muli ne Hinn. Hinn bingi byazze ayogera ebikwata ku mitima gy'abantu nga si bya Katonda oba Bayibuli byokka wabula omuli n'ebyokufuna obugagga, omukwano, amaka, abaana n'ebirala ebikwata ku bulamu bw'abantu obwa bulijjo era nga bino bye bimu ku byo by'osaanye okuwuliriza olabe oba oggyamu ekikuyamba. Hinn akikkaatiriza nti obwavu buva mu Geyeena ate obugagga buva eri Katonda kubanga Katonda talina muntu yenna gw'ayagala kubeera nga mwavu eyeeyaguza olujjo. Agamba nti tewali bulwadde eri omuntu oyo akkiririza mu Katonda kubanga omubiri gwe guba gwa Katonda era Katonda atuula mu ye. Bwe tulaga okukkiriza kwaffe eri Katonda n'obugonvu tasuubiza busuubiza wabula agabirira era n'atuukiriza ebisuubizo bye. Hinn agamba nti obuweereza bwe essira libuteeka ku kulokoka ssaako n'okuwonya abantu. Okwagala ddagala eri obulwadde bwonna era nga bw'olaga okwagala eri omuntu oyo ali mu bwetaavu mwana wattu awonera ddala. Ku ntalo ezaaliwo mu Isirayiri yategeeza ng'olutalo luno bwe lutaali wakati waabwe ng'abantu wabula wakati wa Katonda n'omulabe. Katonda bw'awonya endwadde kiba kya kaseera naye Katonda bw'alokola omwoyo kya mirembe na mirembe. Hinn akinogaanya nti engeri gye kiri nti tuli bantu tetugenda kubeera batuukirivu ebbanga lyonna lye tunaamala ku nsi. Abantu bangi bagamba nti ababuulizi b'enjiri abasinga babeera banoonya nsimbi ekiyinza okuba ekituufu oludda olumu naye Hinn agamba nti singa ye yali anoonya nsimbi mu njiri yandibadde musirusiru. Omwoyo wa Katonda singa teyalina Yesu yandyonoonye mu bulamu bwe bwe yali akyali ku nsi. Ensonga lwaki abantu baggyibwako okuwonyezebwa y'ensonga nti babeera babuusabuusa oba ddala ddala Katonda yabawonya. Okufuna amaanyi ga Katonda olina okutambulira mu kwagala kwe era nga Hinn yavaayo myaka gy'ekyenda n'alangirira obunnabbi ku ggwanga lya Amerika nti Katonda yali wa kugikyusa okuva mu buli bw'ebisiyaga ekintu ekyali anti Abamerika bangi abaakyuka ne balokoka okudda eri Katonda. Okukkiriza tekubuusabuusa mazima wabula kubuusabuusa maanyi agali mu mazima. Ayongerako nti okukkiriza kubuuka emiziziko gyonna ne kulaba ekyokuddibwamu eri omuziziko ogwo. Ono akikkaatiriza nti bw'oba osaba Katonda sabira ddala ekyo kye weetaaga. Gw'atamanyi bya bugagga bya Hinn Katonda by'amuwadde mu buweereza bwe obw'enjiri olunaku olw'enkya by'oba olindirira. Samali Kisakye, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.